Muteesa Sir Edward Muteesa bamuteekako nga mwana muto muvubuka muto ndowooza yalina emyaka 18 ng'era tasobola kusalawo nga ye era okiraba bw'oba otunuulidde nti Daudi Chwa yalina abaana waliwo abaana be yalina abaana abakulu baaliwo Mulangira Simbwa waliwo n'omulala naye baagaana okukola ki baagaana okubateekako ng'era baagala bakozese bateekeko be banaakozesa bategeke abatasobola kwetegerera. Sir Edward Muteesa yalwana nnyo olutalo era mwava n'okumuwaŋŋangusa mujjukira baamuwaŋŋangusa emirundi gyali ebiri n'agamba timujja kunsobola era oluvannyuma Muteesa nayeesanga nga bamuteza akakodyo talina kyakukola akoze ebiragaano ebitaliyo Abaganda abekkiriranya ne bamuteeka ne mu mikago okukkakkana nga talina gyagenda kudda okukkakkana ng'alina kubeera mu byabufuzi ne bamuteeka mu byobufuzi bw'atyo Daudi Chwa Muteesa n'agwa era mu katego aka kitaawe ke yali aguddemu akukuba nti naye tiyalengerera wala okulaba nti nno Buganda egenda kusaanawo. Muteesa okuyingira omukago n'abaana abasajja era tibaamanya nti ekiri emabega w'abazungu ate batutaddeko bano abakuumi b'ekijja batutaddeko baminaani batutaddeko abantu abagenda okusaanyawo Buganda bwe butyo Buganda ne bugenda nga buseebengerera. Muteesa agenda okwejjuukiriza amaze okuyingira emikago mukago bataddewo na kino ebibiina by'obufuzi ebitalina makulu musajja n'abamuyingiza ekitimba era obugayaavu nga balowooza nti kijja kukola azze wano ayingidde amaze okuyingira ebyobufuzi azze n'Ebungereza azze alowooza nti omusota yalowooza nti Obote aba oliawo ayinza okuba nga muntu mutuufu naye nga Obote bamutega butezi agenda okwejjuukiriza era waliwo ne version egamba nti Katikkiro we oba yali Mikaeli Kintu yamugamba yategeeza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssekabaka Muteesa II nti ebintu bino bye tuteesa amasaza gaffe gali abiri ag'ebugangayizi agabula lwaki tetukiteesezzaako ku ssaawa eno. Muteesa yagamba nti tofaayo ng'olwo yeesize ate nga waliwo n'obunyoomi obunyooma akasajja kano k'Obote. Muteesa agenda okumaliriza nga gwe baali basuubiza obwa pulezidenti ate nga si alina obuyinza. Muteesa ne bamufuula pulezidenti naye nga pulezidenti wa ceremonial ng'alina kubeerawo nga wa mikolo pulezidenti wa mpombo nga talina makulu bwe batya abaminaani bwe batya abakulu ne batandika okukola ebintu ebitasaanidde bwe batyo ne batandika okumusojja. Muteesa agenda okuresistinga era waliwo ne version egamba nti waliwo Abaganda nga bamaze okutegeera nti omusota guyingidde nti Nawandagala wuno ali mu nnyumba. Baayisa ekiwandiiko ne bagamba nti gavumenti yammwe mugijje ku ttaka lya Buganda nga kikyasoboka kyali tikikyasoboka olw'obugayaavu bwe baakola wali mu kusooka. Obugayaavu ne bwesanga nti obutalengerera wala bwaleetera Muteesa agenda okuzuukuka nga emmundu evuga ng'abantu baffe bayitirivu bagamba nti mitwalo na mitwalo egyatirimbulwa abaana n'abazzukulu abakuumi Abaganda abakyala n'abaami abattibwa mu 1966 ne batugumbulwa baali bayitirivu nnyo bali mu mitwalo. Waliwo ne documentary wano gye nalaba eya BBC ng'eraga nti emirambo gyasombebwanga buli lunaku. Omusajja ono Obote yatugumbula abantu n'adda ne mukati era bw'olaba bano abakuumi b'ebijja baminaani engeri gye battamu abantu kino bagamba nti Kerenda liva ku Lubaya. Abantu abaafa mu 1966 mu Lubiri nga balumbye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssekabaka Muteesa II baali mitwalo na mitwalo batta abantu 10,000 be batta abaali babeeranga mu Lubiri ng'era bw'olaba mwabeerangamu abantu bangi nnyo abakyala n'abaami abakolanga emirimu egy'enjawulo nga bakolera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga bakola emirimu gya Buganda. Bw'atyo Muteesa ne yeesanga nga alinnya kikomera
abaganda abaali tibalengera waggulu kyovola bino ebyafaayo nze nganza Alex Kassujja nja kubisomesanga abantu nja kubibabuulira nga paka n'abatabyagala kubiwulira ng'obireka naye bino ebintu tulina okubibuulira abaana baffe tulina okubuulira bazzukulu baffe bw'obanga oli dokita omutendeke tosobola kujjanjaba muntu nga tomaze kumanya bulwadde bwe bwava obulwadde bwavaawa obulwadde bwava nga banaaba nze bempita abayiika windows bamaze okutwala mbwe eddiini kikulu nze Alex Kassujja eddiini sigitwala nti kikulu lwa nsonga nze nina eddiini eyange ey'ennono manyi katonda wange owa Buganda era nabuuza ekibuuzo nakati nkyakibuuza njagala ekibuuzo ekyo kinziremu eddiini nga tennaba kujja mu Buganda abaganda baasinzanga ki kubanga ebintu byonna byaliwo bye baasinzanga katonda waabwe yabawanga buli kimu katonda waabwe yabawanga enkuba katonda waabwe yabawanga emmere obulime yabawanga ettaka yabawanga ennyanja kyova olaba mbagamba nti obutonzi buli mu Buganda n'olwekyo bano abaganda abayiika windows batandika okuleeta ebidiini simanya nze ndi mukristaayo simanya nze ndi muki simanya musiraamu simanya nze ndi mukatuliki simanya nti nze ndi mu Seventh Day ebidiini ebitalina makulu ne beerabira ennono yaabwe eddiini ey'ennono eya Buganda kyova olaba nti Ssekabaka Muteesa owookubiri yafuna obuzibu nga bamuliko bamugamba nti tofaayo eddiini ey'abukristaayo simanya ddiini nnungi nnyo ya Queen wa Bungereza ya jjajjaabwe gye baakola nga bamaze okwekutula ku bakatuliki so nga bwe baali baleeta eddiini baleeta Bayibuli emabega ne bateekayo emmundu wakati ne bateekawo ssente weegendereze nnyo awazimbiddwa Kereziya weegendereze nnyo awazimbiddwa ekkanisa weegereze nnyo abazimba emizikiti bagizimba weebuuze lwaki bagizimba ku lusozi lwaki abaleeta amadiini ne bwe baba baguze oba baba bawadde atanna abasinga obungi naddala abo abakatuliki n'abakristaayo ettaka baabawangaliwe nga jjajjange yakwata ettaka waliwo ne mukoddomi waffe eri ewaffe gye tuva eri e Masaka yakwata acres ezisukka 400 n'azikwasa chachi naye nga ku ssaawa ya leero tiwali chachi njogera Kasavu Kanyama teri wa chachi eyo asobola kunoonya nti muzzukulu wa zaake w'omugenzi zaake abeera wano teri muntu asobola kugamba nti muzzukulu wa Alex abasajja yatuwa ettaka tugende tumunoonye waali teri ddiini esobola teri kanisa oba kereziya esobola genda kunoonya abantu bano abasajja bajjanga nga bazze okutwavuwaza okututwalako ebyaffe abaganda bwe bunafu bwaffe bwe twafuna nti ne twesiga abantu bano njogera Kasavu Kanyama mbadde ku Sir Edward Muteesa nti ku lunaku olwo yeesanga bwesaazi ng'alinnye ekikomera kirinnye era yali musajja mugezi kubanga yali agenda kufiira mu Buganda baali bajja kumuttiramu singa yakwata ekkubo n'agenda mu bali be yali yeesiga abe Namirembe yali agenda kufa era kye yakola n'agenda e Rubaga n'adduka kigambibwa nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssekabaka Muteesa owookubiri baateekawo emigongo waliwo omukyala gwe baayogerako yafa n'omwami ne bamusitula n'abalinnya ku mugongo n'abuuka ekikomera era zaali mpewo za Buganda ezamuddusa kubanga bagamba nti emisana ttuku enkuba yatonnya ekire ky'enkuba ekyagoba abasirikale oba abajaasi abaali bamulumbye okumutta ekire ky'enkuba naye zaali mpewo za Buganda ezamuddusa eyo version ndigibasomesaako oba ndigibabuulirako mu puroguramu zaffe eziwedde bw'atyo Muteesa ne yeesanga ng'adduse agenze ali Lubaga waliwo Kadinali Nsubuga eyafuuka kadino yali mu Nsonyooli Kadinali Nsubuga waliyo Sebayiga waliyo ndowooza ne Bishop Kiwanuka n'abalala abo nno ne basala amagezi ne bamuddusa okumuyisa baabo mu Mpigi baabo eri Egomba baabo Mawogola baabo Kitovu baabo ne bamutuusa e Burundi naye ng'era waliwo obunafu kubanga era nze nandigambye nti era Muteesa Ssekabaka Muteesa yandibadde taddukira wano Bungereza kubanga Abangereza era be baali bakalinkwe abaavaako okufa kwe ndowooza kankomewo.